tuyisanga etteeka nti kampeyini zikomye. Museveni n'omulaba nga kampeyini ya ku TV kanyenyenkule gwe wenna togezangako notifying aga amateeka. TV is expensive. Ojote nakugamba Faruku tojjanga mu kwesimba kwa president nga toyina capability. Abaso mwanditaddewo ti abasobola TV bazibeereko n'abasobola otuuka mu bantu bagende. Nedda obulwadde buli mu grade 4 tapulichinga bulwadde tawa abantu masiki taba na masiki kati tumukolere kyo ya spread go bulwadde. Okay, omba musazewo TV lwaki TV temuzi sharinga equally proportional. Fe tukola ku TV moyogere n'aba TV naye gwe n'ogira n'okwata TV n'ogibeerako weka banno ba candidate tebalina we bagirira TV budget kati fe batuga nti airtime wali ne tugula wa billion musango fe tuganya okusasula amangu. Yes, anti tugamba wobanga ojja okwesimbawo kino kikubeerere ekyokuyiga omuvubuka yenna aloweza okukola Bobi Wine kyakoze. Waliyo ze tuyita capabilities ng'ogenda okwesimbawo. Teweesimbangawo just because abakusaakaanya bangi abo bakulimba bakubiba ngalo bazikuba wano ne bazikuba newa neeri. Kakati capabilities kyeki osooka n'osimba kye bayita economy ng'oli mugagga nga woolaba ba Dangote nga woolaba ba Raila Odinga nga woolaba Basekedi oyina oba oyina ki mula. Bwe twogera ku ssente tetwogera ku busente buva mu studio simanyi nti nina kabiiki simanyi tulina obuyumbayumba ekyebanda obu si ssente twogera capability za ssente. Owulidde? Tu capability ey'okubiri bagiyita communication obuildinga TV ezizo n'amawulire nga Kinyata oyina obba n'amawulire go transition gye tugendamu toyina wantu w'oli wangula kalulu solonga zitoyina capability zino. Economy eri very strong, that is sente. Then TV and radio olupapula lw'amawulire awo wetugenda nno nkulage nti politics si w'abantu banaku. Oyina building capacity y'aba allies, oyina building capacity ya security. Ebintu ebi Besigye had money, had allies, didn't have communication. Tolowooza nti sitting government yonna ne bwogenda mu America gendayo ng'ovuganya Trump. Did Joe Biden get the same coverage as Trump? No. Sitting government yebeera ne monopoly ku communication. Kyovola Museveni bw'abazze Soroti ani Bukedde baba zonna tomanyi nti musi wali abazimbi tomanyi nti wali abayinginiya tomanyi nti wali abapiloti okera bukezi n'oyambala n'oga oli pilot okera bukezi waliwo kibayita communication okera bukezi toli regulated mumalaga posting mugattamu ebyensi endala you are blackmailing our nation. Twalaba Ssenyonyi yakuba ekitando n'omulwadde nga tekuli mufaliso n'agamba kyembalala ku makya ne yeetonda mu kye Nigeria. We are stopping such. Yes. Ssenyonyi yakola atya? Yakuba ekitanda ng'omuntu yeebase ku kitanda nga tekuli mufaliso n'agamba this is Mbalala hospital. I am talking about this without fear of contradiction. Yes, spokesperson wangu n'akera n'akola posting ng'akola apology ng'akkiriza nti ekitanda kye Nigeria. Kati in a society like that tetuyinza kukkiriza buli omu alipotinge. Who gave Segirinye license? Tuyina to stopping. I told UCC give out certificates. Kati bagenda tukebera mu certificates bagenda owa n'abadde bakulete bamuwaddeze go bawadde oyo Basiri alina certificate ya journalism si ba journalist. Mwasinzidde ku kyokuba kuba mwawadde abantu 46. Yes, because twetaaga bali credited ate tunawa bibiri tulina ebirala ebyoreportinga tetunnatya tulina division of labor tulina okureportinga ku tourism ku Kampala ku health ku social economical tetujja concentrate on politics. You have put people to believe that they are journalists kubanga amalaga reportinga najja ebintu eri kubanga alaba tebigenda nti Nigeria ne bagatta wano mukama wa mwenyini Bobi Wine yakuba ebifaananyi ebyali ku lukuŋŋaana lwa Maleme South Africa naga this is simanyi kyotera kati fe tuddemu ebyo
because you are blackmailing the country. Yes, omusajja munaba yawandiika Nigeria n'agamba neewuunya engeri Bobi Wine gyo blackmailinga Uganda n'olowooza mbu Uganda is worse than Nigeria. Namugamba you need to go to Nigeria. Yes. Oli kati kyaliko blackmail okuba obudde bumuweddeko yasuubiza abantu nti ali lubuto myezi giweddeyo tebalaba adde akantu yefudde leema. Kati politics lubuto wabula ennaku 10 Rema akola atya anti naye yasuubiza dokita olubuto ate alulaba nkutidde. Kati byebyo mulimu tosuubizanga abantu olubuto kuba lwa myezi 9 mubadde mwewaga Museveni agenda kati wabula ennaku 9 agende wabula 9 lwaki mutta Zebula ne mutulemesa kirommo ng'ate mugenda kufuga mutemugenda tuyita mu State House ne mutta Zebula muleke tulye ekyeggulu ekisembayo ne Museveni ati mugamba agenda ku Lwokutaano olujja siwe mwambala engule engule yammwe yamaggwa twagibategekera lenkano ge bayambaza Yesu eyamaggwa weeri omala ojjamba ne gatonya bw'omuwa firido ate agikozesa buki bubi kyovola ne tukugamba gendako mu ndongo ku 8 ddeeka mudda 10 kwegamba mwe mukozesa bubiki besi gyabadde campaign nga tebibaddewo bibaddewo nga tewaliwo fake ne kati mmwe muleseemu obukodyo kuba kati tubawadde example 3 pulezidenti wammwe yakwata laale y'amalema n'agigatta mu bifaananyi ne tuzirowinga ddala tugala sebo ono malema n'adelitinga ki post sanyonyo omwogezi wammwe n'alimba n'avayo ne yeetonda kati we cannot continue kubanga tukitegedde nti mwe temulina ideology, you are just angry youths without employment, which is okay and it is all over the world. Kati kyemusazeewo blackmail mulowooza Uganda bleeding into America ebayamba. America cannot come here. We are great allies of America protecting its interests as we can. Tulina 1 million refugees. So isi molinga nga nti ekintu kino police yakoze kituufu kubanga oyo pole elieke ate ulira we twajjawo sabiti ne tuleeta oyo Lion of Somalia oyo aludde mu insurgency azimanya ensi abadde Somalia. One of the problems we are facing today is misinformation. Ne ku COVID-19 misiki buli muntu ku misguiding abantu. Kati how do you reduce that? Letawo certificate y'aba reporting tutegere nti gundi ali credible. Amawulire gatuwadde kamaki naye agasegirinya ayidde avuddemu ekibumba simanyi bamutene wano ku Bobi Wine be basooka Mick Wine yagamba Bobi Wine bamumenye ensigo. Babi n'atugamba Bobi Wine takyalina nsigo. Nubia ni yagamba Bobi Wine anaatera okufa. Mick Wine addamu nti Bobi Wine afudde. Kale ate ne tuddemu ne tulaba Bobi Wine. In this regard, olw'okuba tukizudde nti purportedly kuva ku taata maama baganda be kati tulina okweraliikirira n'abato abajja nti mulimba. Kati n'abato tubeeraliikirira. So kati abaana bano abadde balipoting amwagala bakole. Who gave them the job? Are they journalists? Let them get certificates. If you don't get a certificate, tukukwatire ng'oloyitalinga around nga gufulaka we gubadde ojja tegeera. Kati eddi mutwe goddako tubule license y'aba bodyguard wagijjawo. Who told you that okuzimbya omutwe n'aganyamaliza bodyguard? Abayambe abantu babeera kaka social media zammwe ne zikola. People we are putting them home for you to listen. Abantu bandi badde busy mu business mwanjabe ne ku bantu mmwe. Mwanjabe ku bantu mmwe. Mwantegedde ngeri yanje baagala Museveni. Electoral Commission ekolera mmwe. Yalaye Museveni ajja mu Kampala nti astoping. Museveni has been observing SOPs. Alaba regional leaders. Kati mwa stopping wasine mugatta mbayayi. Tugambe to campaigning. To spreading a message. Wayimba oluyimba tolukkiririzaamu olwa COVID. Wayoyagala YouTube likes. Kakati abantu balwadde. Olw'okuba obudde bukuweddeko tokyafana ku balwadde. Babi eyeefuula nti nno wa Caring Arts Uganda. Mask ziriwo eza Caring Arts Uganda zagabanga agera alonde bawange mbeeko first aid mu nsi yaani. Naye abaana babuuza yonna Bobi Wine gy'atambudde nga cases like nga batono abafudde ate eno tulaba menali mu Kibedinda baani be banogoka be bagwa. Anti ffe tetuyinza kudda ku semantics. Tetujja kumezalinga musimanyi na bwe nabadde tewabadde bantu. No, tutunulira ku general look of things, overview. Kasese ina population ki.
Kampala Wakiso Mukono aba abantu bali densely populated we munaabasembereza excitement given anxiety babaddemu bajja kujja nga mu America wabalaba ku Floyd nga balina obulwadde n'ekintu ekyagwawo bonna ne beekangabiriza ne bakola ki ne bajja kati obulwadde bazeemu w'amaanyi bazzemu ne basiba zi Canada za England zonna zisibye yes n'olw'ensonga eyo muli bamanyi ku social media muzunga kimbantu you are the president and first ladies of social media why are you bothering people are home tubabatera neka babawulirizemmo naye temuyina policies mbagamba temuyina ate akaluka n'okumanya kabasaze munalidoozi gye muli bavubuka musobola ozannya Museveni contempt card okitegedde weyandigabe tuwaliwo covid ng'ogaya katukutokose ku mikutu Bobi Wine if I was him I wouldn't move moving ki ngatekako mutesi live nemba na 25 yes nencha Zoom yajja Museveni akoya ku Zoom Museveni knows more technology than we know mwali mukozeyo gundi yonna ya Zoom eri wa tulageko nga Bobi Wine ali emagera ayogera ne bali jono leader bamwe koboko je bali chovola abantu liwatuuka aina mukama we era mukama we ku last yalabise tewamulayo nkulutte mukunde walabeko nga mumulekanira wamulayo mukuzika mukunde okujja okuzika kitegeeza abalala babaddeyo ayazenga mukulembeze nkutidde walabyo obwama tumukunde ye bosi wa kutuna kitegeera tumukunde bosi wa mwe anti nkubulire gwe totegeera aisweya kati gwe mbuulira muntu kye yesimbawo nga tumukunde nga ne popularity olabira ddala population toyina nene weesimbawo omuyita musiru oyo spy security expert okitegeera yalina regional friends yalina ba ally yalina sente ziri capabilities zenagambye azirina era yagenda ebweru ne Bobi Wine investor waabwe omu n'agamba Bobi Wine lekera tumukunde nga Besigye yagenda n'embabazi Bobi Wine n'agamba investor tumukunde tali popular naye nga ku CV tumukunde agirina abazungu bagamba Bobi Wine lekera ono cause capabilities ziri no boys yinanga ku ground tumukunde kati Bobi Wine n'agaana kati ne babagamba mudde tujja kuddamu tukole ki tubayita anti nkubule gwe tolina intelligence magundi nkubulidde it is tumukunde eyasooka suspendinga campaign nga bakutte Bobi Wine okitewe okimanyi oba alumirirwa tumukunde nkubulire gwe tomanyi bintu tumukunde yasooka suspendinga ki campaigns okiwulira demonstration ezagenze wano mu Kampala ne ebitundu ebirala ziri planned by a security expert nti wano ebaluke bamukutte kalangala mutandike wa Kiseka mba mutandike ab'emulago mutandike ab'enakifuma mwoke ekyo kiri planned kyovola bawe yazze mu oyo meeting mwabadde hambo okuzika ne speech inawa yeyeka nini yeyeka position tekozeki yeyeka yalumiddwa mwemuyina mukama wammwe I never allies regional friends waliwo ne neighboring country era ne babazuula nti mugirimu connection intelligence yonna nga isima baveeko ne bakizuula kubanga waliwo ne NGOs eziri wano nga neighboring country emu ye yaziggulawo kati nga ye sponsoringa nga abantu bano balowooza nti bazungu bebakola ki beba sponsoringa kyova olaba opiyo bamukozere va ntawo sana tayinza kunnyonnyola yafuna $3.4 negivako ku akawunti kwolwo ate givaawo omwoza gyandivuddewo gwolabeko netumukuba mundala kati awoza abazungu bazala mu mutawolezebwe there is no country ate kati ne Uganda kyazze njagala okubuulira tulina kati financial bagita financial something authority monitoring authority Faruku wofuna milioni 2 ngobadde toyina mulimu ne kajja ku account yo ino gadikire yalinga ndi oyino babulira noyogera ng'ensendala kati wofuna $3.4 ne jiba ku account kwolwo olunaku eja $1 billion plus neyo bank erina okubuuzibwa ani yajjako sente ezo kati opiezi kyeyakola teyazidikiralinga eri mu omusajja bamita oba asusi oba asa ali awo akuja financial institution eyo nazijjako email weziri bamubuuza zino
talk about this man obusimanyi human rights atakati isi fe tukubuuza ku senate tukubuuza ku lyayo opia ole mulabeko nga human rights yekolera omuntu ali mu government tebaba ku omupoliisi najja ye eva human rights zikola ku Bobi Wine simanyi ba ingulidi ngo totegera human rights activities abo gomanyi lwakyawolereza bwerere opio akuwolereza ye n'asindika lipooti eya chapter Uganda mu bafanda bo ne bamusasula okiwulira bwe bayita ba civil society baba babbiwa ssente ba Bulaaya nti bali ku human rights balimba talina human rights zamukwatidde ekyomusajja tukukwata anti wotadikiralinga $3,400 eri mu financial institute yetegererawo sente zo ezikwata kati zajja ate ne zivaako ku olwo kasategera nti noyinako subversive activities tumugambe tumanye eteeka mu sente mu bu NGO gokyazanya Faruku you wait there is going to be a lot of implications after this kalo ogenda laba abantu abagenda eruzira babloga bawe basooka ne bagamba abayimbi nti newe muteegatta ku Kyagulanyi okitegedde koza abayimbi balina okuprotectinga nga baminister obalaba aba Museveni neyekwekamu wategera nti kabineti ye tebamuliiko babeera ku fence ye muntu atya okulaga kati abayimbi okuprotectinga kaliye tayagala postinga njo bya Bobi Wine tayagala postinga njo bya ekyabantu kakao okitegeera abeerawo wakati ye talina otambuza kaliya kati siba n'ateekayo oluyimba lwe nupu ne bajja babloga baabwe abaagwa ne bajja era abayimbi musirise ate Bobi Wine abalina amaanyi ag'abayimbi muyita gaki yes ate ebituluma ebiruma abayimbi bitwalira muno omuntu wa wansi oba ebiruma omuntu wa wansi n'omuyimbi bimuyoola ate Bobi Wine byali okulwanyisa kyogamba abasawo tebalwala kati mugambe mulago teri ddagala kati babasawo balwala balagawa era naye talisangawo twalanga omusawo afudde nti kati Bobi Wine abayimbi musirise kati ye katumubuuze weyasindika balooya be bayambe omale abataalabika nga teyabasindikira ziza bafana naye kuomale yayanguwa okugamba tiimu ye gye tutaalaba kubanga tiimu ye twalaba Bebekulu kozi nga ye looya we okitegedde naye nga basiba bafana emutukula teyaweerezayo looya so bafana ye teyali miyimbi oba Bobi Wine teyategera nti bafana asibiddwa so Blackmail waba bloga bammwe abaali baliko myaka 10 ne bamala ne bagwa netubayimbirayo ne kayimba nti Nabbubi yazimba ku muti omuwanvu nkuba neetonya Nabbubi n'akola ki kati babloga abo bwe bamala oggwa content nga baliwo babloga bannaba baba betutteko basigaza ebintu bibiri kuwemula Zuwena kuwemula Bebekulu ku Blackmail nga bayimbi eyo field yokka gye balinamu expertise gye balinamu ki obukugu era ojja kulaba nga abantu content twamumalawo yes kati obukugu bw'abantu kuwemula Zuwena kuwemula Bebekulu na ku Blackmail nga bayimbi how can you say abayimbi temujja ebweru era bapromota analeeta omuyimbi okujja ebweru do bayimbi ba Uganda ask people abroad should I come? They don't demand yabebweru yereetera bo bayite omuki kati bwogana teri muyimbi agenda kujja eno oganda muyimbi oba ofiiriza promota ebenkana ki kuleeta omuyimbi Wininwaji gwe nokistopinga Wininwaji ng'agenda akolewa emukono ng'akola embaga kati promota gwoba ofiiriza Edibu Kenya yes ati baganya oyiwawo omubiri baguyiwawo batya baganya okuyiwawo omubiri kati we bavumye Siba ye Bobi Wine yayiriddewo Siba omubiri Siba yalina oyiwawo ani yagamba life is like that life is tit for tat scratch your back and scratch yours tegeera nze banvumi
era ne Kenzo kye yali amugamba nze ndimbadde mbuzibu okozeewo ki nze ndyoke njiwewo ogwange bw'onooyingira mu State House nze nja okuba nnyingidde. So Shiba bamuleke. Abayimbi muleke kuba na low self esteem. Nti Shiba bwe bamukanze mbwate kati awonatandika opostinga mbwate simanyi yamaze ebimwoca nadda ku mulamu. Ekyo kitegeeza gwe ogudde. Omuyimbi Shiba yagudde. You need to stick to principle. Shiba? Yes, we man postinze oluyimba ndulekayo bamunvuma ne mukola ki ne sikyusakyusa nti no ngendere ku pressure yo tandiko bamimba laba Fik Fameka kati ennaku zino temukwata ku Bobby ba protecting audience ojaji protecting na good music. Bebe kulu agenda tenyimba munana ne zi video tugenda mama award tuwangula award ngocha tugamba ki fenne fe tugenza agenda ogenda ne bebe walinga bamu ba MP bampise ne lugambo mbantu buli woyita buli mtu agamba covid twaba wa sente covid tusasula emitwala 3 nawo kimanyi test yes nga bantu bakisasula $3 yes usendala yes. Why lwaki wano tusasula 3 kiva wekiti tuli highly populated with a very high unemployment rate. Okay. Kati test ezo niwe tubanga basaze batetenza zituwera buki bwerere tugende mpola bwoba oyagala kwagazisa muntu kugira gundi HIV toseera kati bwoyagala nze negeme like ngende ne testing covid ate abasinga batya nobyegira naye kati omugambye emitwalo 3 oyinza omusuubira omuntu oyo akwate emitwalo 3 omukyala agende uliya falu nze mbadde nsaba Dr. Diana ne Dr. Chenge nti bakendeze sente ezikebera ki anti uliya faluku ezo sente zonna ze twogerako ze twachuzinga Minister of Health tezijjanga bali underfunded bantutte ku kitabo kyabwe be papa nze njagala dokita atutwale tulabe ebintu faluku si dokita zeze nyinyi nizo kutwala ku Ministry ya Health yandazeewo era tugenda sente zaje za covid tezitu ulira faluku byenkugamba okimanyi nti abaana abali ku front line bakolera mu pampa yes abalwasawo bafaawo bakolera mu pampa mbuuza lwaki gawuni zizokka tezibamala abasawo akoze emisana munno olweggula alina ogikola ki ojambala to protect that ulira bakwambaza ng'omukadde muno ng'ojjanjaba covid mwofuluma mwokola ki kubanga toyinza kujjamu ati ojjamu lumu kati nkugamba abantu baffe bali underfunded ebyo tubitegedde yes underfunded naye ogambye bad black nti jangu okuba akalango milioni 3 oli underfunded tebyaliwo ebisatu tebyaliwo ina influence ki mu ggwanga tebyaliwo ebisatu nange nanyize lero ne complain ezanyiza twala video yange eyo yenyini enyiza ne bad black bamuwa emiliyoni emu eri balamu gye yamuwa ba ministry yonna teyinza kuwa sente nga bulaka we yali alowooza zitambulira muki owa accounting officer anti information eyo gye bampitidde ono ayogerera gundi mukazi wa Sserwanja yayogerera Minister of Health tebabitubuulira era yangambe isima obuzibu abasawo bwe balimu bambi isima nangamba nkubuulya nze Sserwanja bba wange investigative ki journalist naye yangambe isima nkubuulira amazima nti abasawo ye bantu abayiyewo omubiri abeetaaga price nangamba ne Dr. Diana ne Dr. Cheng si be bakola mu kudistributing esente nanga isima you are choosing a wrong person waliyo accounting office alina budget yonna omuntu avunanyizibwa okukola omulimu guno okunnyonnyola eggwanga ali ludda wa babayinakati bagambye babuloga wetuli ate tebatukozesa era kyenabadde bagamba era Dr. Gundi yagambye muwala wa Sserwanja isima tukeera kulaba naye jangu tukuwa information ki kyange kyenabagambe kintu kimu mutufunire data mutufunire transport tuweereza abantu eki sensitizing kuba wamu ate emikutu gyayita mutatuuka nnyo ku baki ali bantu naye nga wulira ezo sente zo kyejja okugamba olaba obuyambi bwonna bwe twawaayo bwe baatuwa abantu
bonna bwagenda mu Uganda tuli bangi kitegeera butegeezi isima bino ebintu tuli mu .com yes babigabirawa babigaba byonna buli afaluko tugenda banda z'omukazi oyo mukazi wa Serwange nangamba isima jangu wano ku ministry ya health ne statistics zonna bazirina tubadde ne misinformation nga yenza alindi misinformation anti benyini be bakulietinze channel ya misinformation yeyo yanange nabagambye mujewo gap nabagambye mujewo gap between you n'omuntu wa bulijjo mukozese ffe twongezeeyo emirimu gyammwe naye ng'ekituufu kiri nti abasawo aba Uganda wallahi billahi tallahi babadde ku front line n'omutima gumu ate nga bali underfunded ate wano wenjogerera bampadde n'omukisa ne bagamba isima jangu okole naffe genda okole yeka nsubire sitoke tuyogera lwa toke Faruku video okede jijjayo nogera ku macha kwa video wallahi billahi tallahi teri bloga ayagala losing credibility teri bloga ayagala kera kola apology teri bloga ayagala kujjayo ki video inza isima ebyo byonna mbimanyi naye olaba Faruku nzijayo video nenkola retraction nenkugamba manya nagenze nenfuna obujulizi sinalaba ku Dr. nawe isima bantiisa nze ndi mukwano gwa BSF singa minister antiisa isima muganda wange ndi wa security of good mukano major mbadi yanteka mu SFC oba yali asaaga naye yangaba isima you in SFC nali ngeze since then nze bakolera mu mbeera ya bugubi ba journalist be Uganda era nsaba ba security forces or anybody bambi tokuba wachi wa mawulire tokola ki tomukuba wa mawulire but no mna mawulire nja kugamba teweteka mu amziwe kuba you can only report wongo oli muki mulamu ebikolo bikolebwa na mawulire sibyagalira ddala nganzi isima era nsaba aba security bambi omunamawulire tomukuba naye namwe abanamawulire yambalako ng'omunamaki obikole gunderaga nti press azunga buzunzi n'akawaya kamu simanyi mbuulira nvudde ku gundi teri amanyi nti gy'ovudde teri yakugise ate abalala muli partisan omulimu gwammwe kunoonya mawulire ga blackmail ga Uganda yes bajanisa bali partisan tobamanyi Zambale omanya balobeta Zambale ono wakutidde agezaako yite ku balobeta akola atya akuteeka wano kumpi naye wano nateekawo ono omukazi atula mu wheelchair wali n'akuteerawo simanyi omusana n'alyoka akubuuza eddakiika 2 naga ebyo biwedde katugende olumushana n'amuwa 6 biwedde n'atuka namboze n'amuwa 10 yes n'alyoka akkalirira omubuuza nga seggirinya yavanga banna sajja alinga atali wanuupu nemugamba Zambale wanuupu nanga adanzise jolosonye tobalaba they are many journalists abali partisan naye ekyokukuba wadde wa partisan wadde tali tokuba naye n'omunamawulire TVs omuntu yenna omunamawulire is a carrier totunuulire nnyo TV ekozesa oba radio nolowooza ejja kuprovidingira ebintu wabula oba olinayo muganda weebweru oba osonze kasente kiba kirungi n'ofuna akajaketi ako akaliko silver gondi press okategeera obeere nga babuchana obeere nga bano ba kanale mugume kanale yakajja naye kanale yeetadde ku journalism nga ye yamutandika n'aleeta buteepu mbuna kanale juzi waleeta investigation yenfu netugimenyamenya eya Franka eyokasuka kabomu nga tegatta yanzizeemu limikisi bansaba bayibulake mukasa muleke ate anzizeemu agumbusibwe nkugumbulule toyinza wangula zananzawo wembeera Jacobo mugundi bano abampi bano ababeere tribe ey'abampi ebeereyo wansi bagiyita abakonjo mukonjo
yalema okwesimba mu bakonjo banna apaalira ezzana nti alina ennyumba yamutwala miliyoni 3 ezzana ekyo kinaabiro. How can you embarrass ezzana like that? Mu nyumba ziri miliyoni 5 mbu nina ennyumba ya miliyoni 3. Jacoba ingugu agugumbusibwe toyinza wangula aluna kyole nkubuulidde gwe toyinza wangula aluna kyole agenda wagirwa Viper mulindwa inze abebunamwaya toyinza wangula nga egagumbusibwe no wangula chobe ezana abanyigira ebyali emutoola twagenda gaba mask abavubi ne bava mu nnyanja ne bayiika naffe ntugana ife abatamanyi kuvuga twazibugaba nenga ze tubawaze nabala bakusitoje kironga mubuuka kale tetwandibuuse tuli balwadde ekiwulira abe nali mukube ebivulu tekyali kivulu babakiriza kuba yes fe twakubya ne DPC tubuga abavubi batususeeko obungira agaba talk to them comfortable ntuyogeza muzinda ozamaiko ayina bya yinga abaliyo big eye wenale mikwe Michael Simani Dan Flavor baana abayimbi buli muntu amenye SOPs si fe twamenya fe kada kyoba twasawo tubijjewo police dina kye bagambye bantu mmwe yatukubira kigamba twabadde abavubi ne bajja yatukubira DPC ne tuwogera mutemwogera na ba DPC. That's why I talked to the DPC of Katosi. He told me Sima enjoy muri mu government between state za COVID era kati batukebedde tuli negative kati mumwekebeza leo twakola emitoma ne batugamba mwakoze mukede babakebere Michael taina sirina sinista taina laga silver big guy tetulina COVID